Omukulembeze waffe Kyagulanyi munnyo wansi. Omukulembeze waffe Kyagulanyi kitangaala. Katonda kyatuwadde, naye njagala mutegeere mwenna nti ekitangaala kino kibuziddwawo. Bobi Wine mu kanisa erubaga ebyeddala Mukama Katonda n'abakristu beetabyemu okumusabira yonna gyali akumwe mirembe. Ekitambiro kya misa olwaliro nga kigenda maaso, meeyo omulonde era nga MP Wannakawa Engineer Balimwezi bambi tusooke tumutere omutima mu comment section nga byonna ebigenda maaso okusomozebwa konna. Jjukira mweno ekyaki mubeeramu abakungu bonna babasabye President Kyagulanyi Robert Ssentamu bamuggyako embeera musajja addemu okwetayo. Waliwo ebigambibwa nti family omukyala yandibanga yadduse ne mu ggwanga, information njirabyeko nga etambula wabula ate tujja kuwa ekituufu ssaawa yonna. Bobi Wine ye yagamba nti ayinza okufuluma eggwanga bwe wabawo omukisa okusinziira nti obulamu bwe buli ku mbeera oba oliawo taasulewo taasiibewo. Nkusooka nkwa ebigambo bya Engineer Balimwezo bikabyamu ennaku. Kati tuli mu kizikiza, tuli mu kizikiza kubanga ekitangala kibuziddwawo. Wetoke tumanyi president waffe waali ate era nga kyennyamiza. Awo nno tuzze wano nga tubasaba mwenna twegattire wamu tusabire president waffe, tusabire famire ye, tusabire abakulembeze bonna, tusabire n'abo abali mu makomera nga baasubwa weemali. Mumanyi bulungi nnyo Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera, Waisu ali mu kkomera. Mumanyi bulungi nnyo Kivumbi yakakwatibwa. Mumanyi bulungi nnyo Bamachete, Edi Mutwe n'abalala bali mu makomera naye nga oba oluusi babukwatirwa wanage. Tusaba Katonda ayambe abantu bano ddala bafune eddembe lyabwe era nga y'ensonga emu etulese wano. Ensonga endala mpozi njagala okubeebaza olw'okulonda. Mwalonda newankubadde obuwanguzi bwaffe bwabbibwa obumu ng'akalulu ka pulezidenti waffe kwakaatibwamu era nga tusaba Katonda ayongere okugumya bannayuganda. Sirabangako kalulu kafaanananga kano kavanga mbaawo. Omuntu asembye ne bamuwa ekyobulubereberye. Gabadde maziga mu Tale Centers, mwalabye president waffe engeri gyakwatiddwamu era twongera okuvumirira ebyakoleddwa ku president wamu ne famire ye. Njogera ku president Kyagulanyi. Ebyakoleddwa mu famire ku mukyala we ne batuuka ne bamenya ennyumba ne bayingira ekisenge ne bamwambula ekitiibwa ky'omukyala ne kifa. N'aba NRM bagamba nti omwagalwa bangi bamute bamulekere eddala. Ono nno kada wa NRM era mukulembeze agambye bannaaye omusajja akalukaggwa mubaleke ba political prisoners ate obulyawo ne Kyagulanyi mumuleke. Mutuufu si mutuufu muwemu obudde wa NRM naye okulongoosa ekitiibwa ky'eggwanga Uganda, okulongoosa ekitiibwa kyo John Yoweri Kaguta Museveni, okulongoosa ekitiibwa kya NRM. Tukusaba tufukamidde ffe ng'abatagala kwekkiriranya, ffe ng'abalina omwoyo gw'eggwanga, ffe ng'abalina omwoyo gwa kiri kye walwanirira okuva mu nsi kabakyakijjukira babitunyumiza abamu twali bato. Tukwegayiridde ku lwa Uganda, ku lwa Buganda, ku lw'ensi yaffe eno. Tukusaba kolayo ekyenjawulo. Taabasibe bonna be bakutte mu kalulu ng'omaze okulayira basumulule nga temubaguddeko musango gwonna, kuba abamu babakwatira bwereere, abamu emisango babagyotekako mijweteke. Hayi gwe ng'akulira command in chief, faayo okozesa obuyinza bwo abaana abo. Oweekitiibwa president eyo Uganda ennungi egenda okutuleka mu mirembe. Ekisembayo oweekitiibwa president lagira amagye gave mu maaso, lagira amagye gave mu maka ga Kyagulanyi. Oweekitiibwa president kozesa obuyinza bwo olagire amagye gave mu maka ga Kyagulanyi.
omukyala mumulekere eddembe lye. Amaka ga Kyagulanyi mugaveemu, Uganda etambule egende mu maaso. Kwa kati already wawangudde, Uganda ino genda mu maaso. Tetuwolera ggwanga. Wakati mu campaign tukimanyi buli omu yakolera mu ensobi. Kyagulanyi ayinza okuba alina ensobi nnyingi ze yakola mu njogera. Ne bw'abeera nga yazikola mu njogera, omuntu omulamu yenna mu nsi eno tewali muntu atakola nsobi ng'ayogera. Bw'aba nga yakola ensobi mu kwogera, Oweekitiibwa Pulezidenti tukusaba byonna obizingezingeko nga Ssaabalwanyi, ng'omusajja alwanirira eddembe mu East Africa, ng'omusajja alwanirira eddembe mu Uganda muno, ojja amagye mu maka ga Kyagulanyi ogaleke. Babeerewo abaana be beetaaye, kubanga Kyagulanyi yali wo mu mateeka, constitution ng'emugaidinga, ng'emukuuma. Bw'aba yakoleramu ensobi ensobi teziyinza kukuteesa magye ne musalawundinga ne musalako amagye ga Kyagulanyi presidential candidate yali akkirizibwa mu mateeka. Essaawa eno kiraga ekifaananyi ekibi era kisiga obukyayi mu mitima gy'abantu. No, naffe nga bakadazi ba NRM, nze ebigambo ebyo mbyogera because of ndi kada wa NRM. Tunuuliddwa amaaso mangi ne famire yange. Buli omukola ekintu ekitulugunya esaidi emu, ebyo byonna bifuuka kiiso kya mbuzi, kirekerere yakoze ensobi ne kitunuulira nze atalina buzibu. Tubasaba mutulekerewo gap eyo gye bujja mu maaso. Tubasaba mutulekerewo gap ey'okuddamu okudda ku ground, ate ffe tetugenda kuzikiza. Kati nga tiimu tugenda kukirira ku ground, tugenda kutandikirawo, tetugenda kussa mukono okunoonya lwaki NRM mu bitundu ebimu bagibiitinze. Gwe mulimu tetugenda kuva mu maofisi. Era nsaba bakadazi, nsaba ba mobilizers mwenna basentebe abakoze omulimu omungi aba NRM abali mu bitundu ebiperformance obulungi n'ebitaperformance bulungi, muveeyo tutule ku drawing board nga as a team. Ate temwekkiriranya, mwe mwakiteekawo mbu buli muntu ayogera ku bintu nga byenjogera wano mbumba mulabe we NRM. It's okay. Ne answer eri mu bubox. Nze bwe njogera abantu bye balowooza ne mutabitwala ng'ekikulu, answer ebbulukukira mu kabox. Nze mba nayogera. Ssaawa ya leero nabagamba ebyappeninze mu mukono byonna nabyogerako kubanga nze nali ku ground. Ne munfuula omulabe we NRM, ne munfuula akasajja mbu akatategeera, ne munfuula buli kimu kyonna kye mwanfuula. Ssaawa ya leero nange nkajjala because answer result tezavaayo bulungi. Abamu akalulu twakwata ne tukakomerera bwe tuti, ne mukakomerera bukomerezi. Abantu ensingo zeewunzise because abamu bababbako obuwanguzi bwabwe. Ebyo bye mutayagala kuwulira. Naye nze nja kwogera amazima gali nfuulo w'eddembe mudda newankubadde nga galwawo gakeerewa. Stephen, tuviire mukono, tuviire mu byobufuzi bya NRM mukono. Togenda kukyuka kubanga enkoko tegwamu buloolo. Omusajja yakugwamba n'akutuuza n'agamba lokoka dda mu NRM entuufu. Stephen Wagana wajja na mubiri omutima ne gusigala mu buvuyo bw'okisenga okola. Genda okukakana nga gundi yonna municipality yonna bagitututteko yonna because of gwe. Abantu benjogeddeko mwe bizibu. Njogedde ku Nankulu akulira district enamba, nenjogera ne ku Kavuyo Mani. Omusajja alina akavuyo Stephen oyo Kigundu oyo. Abalala bonna ne bamugoberera bamukozesa bukozesa abazanyira ddiiro. Muve ku Aruna tannaba na buzibu. Mumuveeko. Tugenda kwatakinga buli muntu yenna n'atunuze emmundu mu Aruna. Ate tujja ye kumwatakinga 231 wakati already Aruna kati omulimu gwe gwakuka ku ground kunoonya kutandika kuzimba bukulembeze bwe. Gwe mulimu gwa Aruna. Siyinza kuddira nsobi yonna kugiteeka kwa Aruna kubanga azze mu riigi wakati ng'eneetera n'okugwa ekikopo nga banatera kitwala ekimulemerera okutwala kati agenda kuzimba ttiimu ye gy'agenda okutwala nayo ekikopo 231 inshallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsigadde ndigye lyakaguta ate eddoboozi lya mukono.